Wamayembe abeera n'omukongozi ate waluba ayitaba na mukongozi. Embwa, endiga, ligezo, mbuzi. Kiyinza okuba nga kibadde kize kukima musaayi. Nalumba musamize. Biri mu musamize nalumba kigoye. Kigoye omusamize. Bamayembe gange. Amugamba kakati muganda ngolaba. Wano we bigwera. Bamayembe. Z'amaanyi gange. Nga sinna kutematema. Yakabuuza. Lugendo lubadde lw'amaanyi tubadde mu buwambi. Tuva mu kubonaabona. Tubadde tubonaabona tumanyi lugendo lwe tutambudde lubadde era lwolwo ebyo ebintu ebyo bwenzikiriza nti amayembe teri agasinga kulimba. Bwezola 12 kitundu. Yangu ofuke. Teri agenda kugamba. Bawe wanyuma kasumba kiboko mpaka wa Mzee Mirina oyo yali azala Pirima. Obumunyenyo kati mwabakulidde mu bwake mabega. Simanyi bwake mabega. Kasola banga butanso kweleta letewo. Soka weterezemu andi bango ina abakulu abakukyali. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Wapotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go Wamaleta Apostle omwenyembi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo bw'owulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu 1,000 VVIP 5,000 obeera ku tebo 5,000 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engatto sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko ky'olina okumanya. Buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu. Kubira ku namba zange z'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Wamaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Damu ngera bulijjo ku bulungi bw'oliko ku bubalagavu bw'oliko ku kisa ky'olina ku matendo Katonda ge yakuwa olaba otya bw'oyongerako obulokozi oba obulokole just gwe kubamu akafaananyi nga ku bulungi bwe yakuwa ku magezi g'olina olaba otya bw'oyongerako okulokoka oyongerako Mukama kinaaba kitya. Oyo Katonda wa Katonda agaba amagezi awadde buli muntu amagezi yayawula ennyanja yawanika ensozi ye nannyini buli kimu
kwa mwaka faananyi ng'omwongedde mbibyo kinaaba kitya. Amanya bampita Rima Sam oboso okumpita Mechanic Rabongo kwMRF kwensinzira bulijjo era nga okutuuka kaawo bannange abaŋŋamba nti zuukuka teweebaka okyalina ebigendererwa mu nsi toggwamu maanyi. Rabongo Charitable Foundation twamaze okusereka essomero katugenda kutungirira nga bwe tusereka n'essomero ly'ebyemikono tutandike n'okuzimba ennyumba z'abasomesa ne staff room. Ebyo byo material twatandise omugula oza tubuzayo emmoloka y'amataffaali emu kakadde kamu emitwalo 2 yakadde kamu emitwalo 2 nabazeebazeemu nga amabulooka 1000 gasobola okutuyamba okuteekawo ku structure ya staff room. Then kati tulina engeri tujja ozimbamu katubalire eddala emmoloka 2 bwe bukadde bulimu emitwalo 4 amataffaali okumala staff room n'ennyumba z'abasomesa. Kale gwe osobola okubeera enoga nti banenze naye akadde kankamu emitwalo 2 naye akadde obukadde bwa 2 mu emitwalo 4 kambo basigemu bagula amataffaali. Gwe atakiwulidde osobola otuwayo ekifaananyi nekikusiigira tusiiga ebifaananyi nga bw'oli tusiigira ddala ebifaananyi nga bw'oli pozinga anyajo kusiigira ddala nga bw'oli tukupeppetta gwe alina wooteeri munokole munnaffe mukkiriza munnaffe munnakisa munnaffe ebifaananyi ebigulaba bitugule kwano tuwe kalimu tutimbe wooteeri oyo tulina entebe ennungi okuzaamaze tudesigninga mu ngeri ey'enjawulo craft chairs ezo hotel chairs tusiiga tuwe kalimu akasente akavaawo singa essomero lino lyaggwa naye olw'okuba nti emirimu tukyafuna tetutoma naye ndaba nga kasupiidi k'emirimu keeko tho singa tweyongeramukko ne tufunawo ku kirimu ekiri mega ate singa essomero lyaggwa ddanga n'omwana bwatandika dde okusoma. Activities nyingi nnyo twaziyimiriza naddala okukyalira abaana okujjako interview kuba tubadde mu dduka tuva Misiri tudda mu nsi nsuubize kati ekiseera tuddemu ate obwana buno tubuleete ku channel eno nga okalaba kabumba okalaba katunga ebintu ebyo mbimisinga nganza omuntu ate kyensuubira namwe mubimisinga so obuweereza buno tukwatireko obuddukeddukemu tulabe nga at least omwaka ogujja tutandika nabwo. Tetugamba nti essomero lirina kuggwa mwaka gujja ligenda kuggwa mwaka guno naye mwaka ogujja tulina okuba nga we are good to go. Tulina okuba nga buli mukolo gwaffe ogw'abaana okusensitizinga abantu ku baana birina okuba nga byonna biri mu nteekateeka era mu nkola era nga tudimaketinze n'ekifo kyaffe tufuna emizeleeni zaffe gaddeni zaffe ng'ekifo matiribona. Kale twegatteko oweese Katonda ekitiibwa mukulu nsanyusa okulaba obulamu big bro musajja ono big bro n'ogolaba musajja ono akutumira yakaŋŋamba emirundi ebiri ayagala kukyalirako. Musajja ono akutumira ebyaddala nno naye era akwetaaga mu nyumyemu ng'abantu abakulu big bro bike oyo butishaati bulakuba bwati brand alina ekibiina ky'ababayika so atasangibwa wala asangibwa wansi awo. Sebanko babayika bano nga bakyaliddeko kyaki ne bagula ku bayibu. Sebanko babayika bano nizo kwa sibala banga ate goli wa mukisa bagala okukyalira babayika bajja wano kulamu beje Charity Foundation bagala kukyaliramu era ngono yabakulembedde so ono bwadumira tiimu kiggwa bagambe ekifo kyaffe kigazi tulina esigiri yaffe tusobola okufumba okwokya ennyama ne babaako n'abaana ne babayigiriza okubajja nabo ne bajja n'epiki ne basoteramuko ku baana sebo tata tolunga gunoze era musukiramu ng'atego ogw'ebyayi era omukulunja mutuusako obubaka obwo so byebyo ebivudde wa mukulu big bro oluvannyuma lw'okusalira Mr. Albert. Yeah. Mr. Albert tukutumiddeko nnyo Rabongo Charitable Foundation ate n'ekifaananyi kye tukisiige ne lero ogenda so gisiiga ku painting eno nakiteeka mu ddiiro ye kifaananyi kye kino so kisiigira ddala nga bwe kiri ngenda bumutuusako obubaka kale sebo Aziz oluvannyuma lw'okwewaggula n'osalira abalokole omusango n'ogamba abalokole nga bayonoonye ebyobuwangwa naye webaggulira ddala naye ngezaako kukakanya nga Aziz kakkana tosalira abalokole musango abalokole bajja waliwo abaseza abali abantu bajja waliwo abasaddaasi bajja waliwo abantu abekolakola obusolosolo bajja olwedda abantu batutegeeza dda nti olulimi lwaffe lwa kiwumbatuutu terutegeerekeka. Abalokole bajja mwekolakoladde ebintu byammwe abalokole bajja ne bagamba ekimala tukoye okulaba abasaddaaka abaana tukoye okulaba abantu abafula ennimi zaabwe ez'abawumbatuutu tukoye okulaba abantu abakubira abantu mwawenyulwanga abantu wano embooka abaana
emboko mu masomero mubyetamu ennimi zaabwe obulokole bwalaba abaseze abayitiridde abaloga abayitiridde ng'ate obuwangwa tebubagambako kati bo ne bugamba nti kale ffe katujje n'enzikiriza eyaffe egamba nti gundi tologa muno kinaanansi naye alina eddembe ly'okweyagala bwewabibbye nobiteeka wansi waliwo omuntu yasanyuse nnyo nagamba Azizi anyumidde nnyo tamuwa emitwalo 10 nagamba leka naawe ate Azizi okutyoboola obulokole bwakyo nagamba nti obulokole simaate bwagala nnono yakogeza emitwalo 10 yagiri kuno ku simu kitiibwa kya Mukama nagamba naawe kangulireyo obusawo 3 obutwale Kammengo bwa semiti barakallahu fiikum muwajje Mungu amudizeewo kinene ekikira ku byagabize agattegatte byatuwadde ate afune ebirungi bitotoba so ensonga gye yakwokyerezaayo neyanza nnyo neyanzeko kubanga yafunye obubaka bwange obubaka bwe yabufunye mu bufu bwebumosobola kuzimuddiza kuba musangirirwa na zambi tozangayo nsimbi ekuweereddwa ogwo mulimu bagusimba mu bufu bwe bumutudda ku nsonga eri mu bulokole obwo saavumiridde bulokole obula nabadde nnuŋŋamya kubanga ne mu bulokole obwo bwennyininyini mulimu bannaffe abalungi nali ngezaako okusiigira ekifaananyi nti ne mu abo abalokole ne mu balokole bennyininyini bambi mulimu abalungi omuntu asobola okubuulira enjiri ye n'owulira ng'enjiri ye ekutula ku mutima nga terimu bufere naye nabo abamu bajja n'obufere okyegedde kati be bamu ne bali abasawo be twali tugamba basala bantu emitwe nti omulokole yajja n'agamba n'alimbalimba abantu nti asabira abantu abadde abalema ne batambula naye babapanze bupanzi so ne bana abantu bano ab'ebyobuwangwa nabo bwe batyo bakolaki mulimu abafere naye naawe omuntu omufere omulaba n'ogamba naye n'omuntu omufere sabye omutima gw'ekikere ate omusota ogwabojjako Ssaabakristu mu myaka gye86 enfudo yambala galubindi tonotamanya nti noyo omufere naye munnange olw'okuba nti nno omuntu oli aba yakwata obwongo omusanga omuntu oyo ng'anoonya kiringa kati olwaliwo omuntu wanakuleetera diiru nakugamba njagala jeke y'ennyonyi otufu ddala otolaba nga bakutumya eggulu ku bigere kutegeerawo nti ono omufere omufere wakutuma ta jeke y'ennyonyi papa tumwebaze kyokumi kikukutte papa neyanziza nnyo muganda foundation n'agiteekamu emitwalo 10 etugula obusawo bwa sementi 3 wojje Mukama akuddizeewo weebale nnyo weebalire ddala agoberera omutima omugabiriza ogwo ate Mukama akwongere ogwama akwongere okugabirira n'ebisinga yagambye omukubira oyagambye ayikyuyo yakika kya waggulu nnyo katazi akakanye yange awo yakumi ne muwoni alinga ate kati oyagala kusukka naye kati Nabongo ayicu yazuze eno yakika kya waggulu naye yakomye naye nekubakumawo kubagenda butwala bambi yasiimye papa Mukama omukisa weebale nnyo weebalire ddala tojjanga okwo Mukama akuwa ebirungi ebikira ku ebyo weewaawo Azizi tudde wano oli omusezi yaliyo owomundeeba waffe kanziira owomundeeba yaliyo ekirungi siyisaawo bibyo kyange ekirungi n'omuntu gwe nakunyonyodde chairman Kitonsa Ali wali omumanyi agamawulire gaaliwo nnyo mundeeba awo ate nga naliwo nalabako ate oli yali yateeka amayembe ku kikomera nga buli kiro oyo wewaffe teyali kabowa oyo wewaffe ku kyalo ku Nazaalibwa ekyalo ekyo bayitawo mu Lubira otuuka emusaba abamanyi ekigalama Mityana Mubende Road oba ovudde Mityana abamanyi ekigalama awo okyamira awo n'oyingira kanziira ekidde ebinajja n'okivaako n'odda musaba ewaffe awe musaba manyi kati akaalo kwe banziika oba kwe bampumuliza bayitawo Kalongo kwe nazaalibwa bayitawo mu Lubira mu Lubira we nakulira we wali omwami oyo bambi naye Mukama Katonda atuuka n'amuyita munnyonnyole nakkiriza nti abantu amaanyi baba bagayina nate Mukama Katonda yewe yali ku top nesaba temwamujjamu oyo twamutyanga ewa Pirimu yali neighbor wa Kigoye Pirimu Kigoye oli yali Kigoye ono ye Pirimu oyo sebo Kigoye yasengula amajembe ga Pirimu musabo Pirimu agenda okujja okusabula abantu ate bali bamuwoninga bagendangako mu bato sebo
seba abasajja b'obuwangwa tobayita ab'okusaba abasabize bagendako mu bbato Pirimu ne Kigoye yagamba Pirimu n'amugamba nze lunaku lumu bw'otalina etondera amayembe go gonna jagasengula mu ssabo. Pirimu n'amugamba ogyogezeeko bakuwaana ogyogezeeko zaali ssaawa nga 6 awo ez'emisana afuna abalwadde ab'okukolako. Pirimu agenda okuyingira essabo okuyita bajjajja nga lweyalya nga teri yadde teri kiki ekituuseewo nga teri ng'essabo era natula ne ŋŋamba be baviragako Engerezi gamba nti okuuma mbugo nga bajajja bayose dda. Kati obwongo bw'ono omusajja bwali Sockwick bwaddukirawo ne bumanya nti omusajja ono alayika nkuttemu naye n'amulumba ne Jambiya. Pirimu alumba Kigoye ne Lipo bamusanga basogola omwenge manyi yalinga ayiisa omwenge yali alina omugundi wa kayinja oyo mungi ebyayita kayinja Musa ebitooke bya Musa byali bingi ng'asogola omwenge awo ogw'ebigere omwenge omuganda bamusanga n'abantu be bali awo bali mu kusogola. Omusamize alumbye omusamize Pirimu n'alumba mukulu munne n'amugamba nkugubule Kigoye gamba musamize n'alumba musamize munne omukulu n'alumba mukulu munne musamize n'alumba musamize munne kale omukugu n'alumba mukugu munne musamize n'alumba musamize munne kale omusamize n'alumba musamize munne n'alumba musamize munne Pirimu omusamize n'alumba Kigoye omusamize bamayembe gamba n'amugamba kakati muganda ngolaba wano we biggweera z'amaanyi gange nga sinnakutematema zabuza mayembe yamugamba komyawo amaanyi gange bw'otazza amaanyi gange wano nkutematema yagakokose gonna. Namugamba ate kiki yamusindikira mukokota waŋŋamba sisobola nabadde nkulaga sina byengenda bikozesa era nabikwatidde naawe wange tebyayingidde biri awo mu mulyango namugamba gali awo mu mulyango naye bw'okkiriza nti nkusinga oddayo nago ogenda okutuuka nga bagatuuse dda. Namugamba kale mu ekyo nzikiriza onsinze. Namugamba kkiriza nti nkusinga sikuŋŋamba nti mu ekyo gamba nti nkusinga. Ndowooza enjogerayo olwaleero mwandibadde mugamba nti kkiriza nze ttoopuwo nze gumite nze jeno. Ndowooza enjogera ennyangu gyekyo twandibadde tukozesa. Pirimu yawalirizibwa nakkiriza n'amugamba onkize onkize bwe yayogera nti onkize namugamba kati kibujjo kyenkugamba nkusinga obusamize kusinga amaanyi kusinga ensaasi. Namugamba kati genda okole ku bantu amayembe gatadde. Pirimu agenda okuddayo nga bajjajja baabukadde dda mu mbuga mubaddewa yakabuuza olugendo lubadde lw'amaanyi tubadde mu buwambi tuva mu kubonaabona tubadde tubonaabona tomanyi lugendo lwe tutambudde lubadde era lwolwo ebyo ebintu ebyo bwenzikiriza nti amayembe teri agasinga kulimba galimba tegamanya nti ona yategedde tuva buziizi kumbe bagava wali basaze bakulosinze lusalosalo oba yagatereka buziizi baali bagaterese wali mulyango kuba yamugamba gali awo mulyango nagaganya okuyingira ewange. So abantu abo balina amaanyi ono n'amugamba nze we nasobolera okuteeka security ku kibanja kyange nemerera okuwamba gwe toyina n'amaanyi jasi olina bwanyiyanyi. Kigoye alangira Pirimu njagadde nkulageko ti oli musajja naye ate ndi Ssaabasajja nkira namugamba mu ebyo kukira munange omanyi boko yali mukubiddewo oli bamwekompeyalinga bwe bityo tebaddamu kuba muleesi oli yategeera nti gwe mukama wawe ku kyalo kuno Pirimu nkusinga Kigoye onsinga Kigoye twawukane Pirimu twawukane bwe batyo ne baawukana amaanyi tugalaba. Mugundi yemu eyo mwe twalabira nze omusezi okumulaba wano e Kampala. Sooka oleke odduse nnyo tujja ku Pirimu ne Kigoye. Ani yali yateeka amayembe ku kikomera? Kigoye ayawamba amayembe ga munne aga Pirimu. Yali yateeka amayembe ku lusalu ku gundi ku kibanja kye nga bwe kitambula. Nga amayembe gano gakola gatya? Gadifeninga kibanja kya mukama wago teri gakolerako byambi ono manyi mu byalo eyo. Ndoza tukiyite Green Lodge. Invisible Lodge. Oba Invisible Lodge. Nga ibaawo. Kati omwezi ogwo abantu bagwina nnyo mu byalo. Ojjere kyana kiwala. Kiwala malagala ga Kigoye. Wa Kigoye wali tokikola. N'okujja erimanya susu akuluma gwoje tunuze susu wa Kigoye. Kasazi wala 12 kitundu. Mboko giwulira wa.
iza gwe nasookirako okulabirako ddala yali bayizawe nalaba omu yali Kasumba Kasumba afe twakulaba tutisaawo nakakasiranyo Kasumba kwa Kasumba twakulaba erivubuka gikyali nayo Kasumba gyali eryali erivuka ery'ekiwago nga liina effujjo Kasumba oyo n'awakanya abaana be omuwala bamutana Nakabiri kati mukyala kuba kati mukyala mukulu Nakabiri n'agamba ffe waffe tebafukaayo kawungeezi omwana wa Kigoye ko Kasumba n'amugamba gw'osaaga naawe nina okufukayo kale tulabe yakufukayo tulabe ekinambaako n'amugamba gwe gyeweefiriza obudde bwo bweziwera 12 yangu ofuke teri agenda kugamba bawewe Kasumba Kiboko mpaka wa Muzeeyi Mirina oyo yali azaala Pirimu yali azaala Kigoye mukadde Mirina oyo naye yali azaalisa agamanya gaaragawa naye amanya go mwe mugajjeewo ate bani ngoso mutuma kati mutuma basambi ba mupiira bazanyi ba firimu lembo be mutuma abaana ogenda okuwulira mbu omwana Yeswazi nogana ate kati omwana mutuma Swazi vayo mama nedda vayo mama tudde wa Mirina mutuma abaana baffe amanya agenno sevumbula benya mutume omwana senkatuuka Semitego Lutu nyindo za ndeku nyinda za minya oyo abamusamize nyindo za minya abuli linnya lye bakutuma nga lya nnono gwe manya lina we lyava gwe kasaba kutuma erinnya ly'ekika lina we lyava kakati bali mukadde bali bamitani mukadde mama wa Muzeeyi Kigoye bali bamita mukadde Mirina tubadde awo mukadde Mirina kati awo watuuka nga walingawo akatunumba bwe kati kati mukadde Mirina we yayawulira ne mutabani we Kigoye yali ayina layini ya Ndiizi Ndiizi oyo yayawula Kigoye ne maama we kuba Kigoye yalinga ekibanja kye yali yakyetolooza gundi yali yakyetolooza Musa ebitooke bya Musa yali yeetolooza ekibanja kye nga olusalosalo bwe lutambula kale mukadde Mirina maama we ye nga yateekawo Ndiizi nga yayawula n'eri ewa Katumba era kasaba dduka amayembe gakubanga Kiboko okuva ewa Kigoye wekitandikira wamalirangako bwe gakubanga obadde ova eno wamalirangako wa Pirimu kasaba tuukanga mu kibanja kya Pirimu awo nga gakuta bwe gakubanga ova eno ewa Pirimu sayidi ng'ojje wa Kigoye gamalirangako wa mukadde Mirina awo gamaliranga gakuta gakuba kagamba ki ate geogera tegoogera teri kufuguma oya Kiboko eva sayidi ne sayidi Kiboko eyaddala neri siriyasi kuba Kasumba eyaddala Kasumba twamwambulamu olusaati lwe yali ayambadde nga alina lambalamba mugone tumubuuza oba muntu yakukuba nti teri muntu ankubye kuba abadde tayogera nzire Kiboko nga zinkuba okudduka emisinde ntuse wa Mirina Kiboko we ziwumulidde ekyalo kyaffe ekyo ssebo ekyalo ekyo Lubira kiriko ebyafaayo bingi kakati bano abasamize bano bakayanamu omuna wamba amayembe ga munne yawamba amayembe ga munne Kigoye yawamba amayembe ga Pirimu yawamba amayembe ga Pirimu muvaawo abo amayembe tuva buziizi tuva kusakira maanyi tubonyebonye mu lugendo gye tutambudde amagenda n'amadda naye tetulabye tetwegomba kudda mu kukiraba so amayembe ago bamimbu gatya nnyo ate nga gakola nnyo fujjo ku bantu ate gegasinga okutya entalo ekyo nange nkyogera nkimanyi kikakasa mayembe ago gatya nnyo entalo gatambulira mu munyenye era kasola be munyenye nga sanze okujja kasola banga butanze okwereetaleetewo soka weeterezemu wandibanga olina abakulu abakukyalira buze kuketta olw'omukwano gwange bwakyalira n'agamba mpangudde nataka n'okwebakako ne mugamba bugenda obusajja butayambalanga tobagamba olwoba butanze okukyalira busooka ne bujja ne bukuyisaamu eggaali bulabe wasabye ate buba nnyo mu buliri bwe kati bwetooloola waliwo n'obukonkomo bwe bayita John Biso omunyenye buno obumunyenye obwo era ddala amayembe gajjira nnyo mu bumunyenye obwo amayembe gajjira nnyo mu bidduka era kyovolaba bakugamba nti ewakaawo tewalina kubulawo bisolosolo
embwa endiga ligezo mbuzi kiyinza okuba nga kibadde kize kukima musaayi gwo ne bwetuukira mu ndiga oba embuzi ogenda okulaba nti embuzi yange obwedde ekaba nze nga manyi oba erimu njala yegiruma ngenza ofuluma ennyumba ng'embuzi yange egudde wali nga nkalu badde bakitumye musaayi ogugwo kituukidde mu mbuzi era tolemerwanga okubeera n'ekisolo ewaka olina okubeeramu n'ekisolo kwetaase kati obumunyenye buno bwa bulabe nnyo era tebulabikalabika kyekisookera ddala naye kasita bulabika wabweru kati nga mu byalo nze nja kwogera nnyo mu kyalo gye nkulidde naye kasita olaba nga katandise okujja mu nnyumba nolaba enkaza lujja ngeze neyingira mu nnyumba oba obusajja obutambala nebuno obukonkombe bujoni maaso waliwo obwo obukonkomo obwo ani abutuma joni maaso simanyi nange mpulira babuyita bujjo tebukula bubeera n'ensusu ebiseera byonna bubeera ng'obuto naye nga bulina eriiso ddene masanamu bagamba gaba masanamu ago sebo tokazanyisanga kajoni maaso ako matoka itaka joni maaso anti kati gundi jingo yabutumanga manya ki jinga ino juni yoba yabutumanga gundi babuyitanga yabutumani rango simigo kajanya abutuma joni maaso simanyi munange simanyi kaba iriso linyanga simigo ngabula simigo kaso iriso yako liwakuli weriti bokalaba kubera nnyo mu nsonda ne musiri bokalaba ejjembe lyali bokalaba nga lwana ganana ko katta kuba fene dini yaffe tugamba okutta akantu ako ine empeera zogabana nyingi dini kyali oli mu monko ndi musiramu musibirako mu Qur'ani nkajoni maaso bokakwako okukatta okalwanyise ogwo mukisa ne bwe kabeera mu nnyumba y'ekisiraani kyennyini sikanoonya era bw'okalaba nga tozanyanga nako kubanga bubi nnyo sitaani ate gwosiibira ddala naye leka naawe kyesebo obuntu emunyenye ezo ebidduka nti mpulidde ekidduka mpulidde pikipiki ng'eyambuka naye eteebuze mpulidde emmotoka ng'eyingira negundi n'enzigi zennyini nga ziggala naye ebuliddewa taata obusajja obutambala ngatto balwawo basobola okujja ne basooka kati nga eno kompawundi y'obweri ne bajja ne basimba buli wamu bo ne baba nga bamaze okusimbawo ebikondo byalwe banajja nga ne bwoba weeyita otya buli wamu bateekawo dda security tolina akyova olaba nti omusawo w'ekinnansi owalubaale n'owamayembe awo baawukana owalubaale baawukana n'owamayembe baawukana owalubaale akebera omuntu gwogendako omugamba yajja nti nyinamu obuzibuzibu bwe buti naye sitegera buva ku ki nayiwa ensimbi awo yowalubaale jajja n'amutemba ejjoba eyo yowalubaale naye owamayembe oye aba mukambwe atya kubanga owamayembe wabeeredde omukambwe we wano owamayembe abeera n'omukongozi ate owalubaale taba na mukongozi anti owalubaale ye akuwa ddagala genda ddinaaba kujjawo bisiraani owalubaale akuwe n'eddagala okugenda okunyookezaako ono tabula omudagala kukola kino bebasawo abakola bebayita abalubaale musawo walubaale tagaba ddagala litta era talikikola ono wamayembe abaalirina naye akugamba nze sibikola gendako ewalala kale wewawe katukomawo leero tayimu etukutta akazikiza kaze ate nga tukyabirongoosa tuye nga twaupgradinga tukwebaza gwe yawadde aziiza ekyekumi notugwera nesawo za sementi 3 febaani somero lyaffe eryeka Mmengo twamaze disereka tugenda kuzimba nyumba z'abasomesa nakugula mabaati kusereka atrium na craft room kale nno nze nzikiriza nti bwe tunagenda bwe tutyo obwakabaka bwa Katonda naffe buli bwe buti azizo omusajja musibuleko tomwebaza musibuleko ne smile anko nkulamusizza nnyo mukama akumpeera omukisa ogutalina buyinike tosobya nedda kati yogera anko mukama Katonda akumpeera ebirungi ebisobasobanye ng'obugulu bw'eggongolo omumazi bungi nnyo bibenga tebiggwayo bw'atyo bw'aba akungabirira kuba otugabiridde webale kugabirira foundation wewaawo mukama akumpeera omukisa lwaluna n'ensi yange mweraba